Jalanzire mu kusomera list y'abasajja abali mu kulwanyisa show ya Omega owulira abasajja ab'amaanyi ab'ebitiibwa nenga bonna ekibatta Kasolo kuliko abasajja 8 baagala okwebaka naye kuliko Alex Muhangi uliriza Reigi awe samwe inaba managers basatu kuliko Josh kuliko Ford kuliko Tariq kuliko Amoni kuliko Taliko Amini kuliko Kacheche manya abasajja 8 nemwe rate mulaba ndi awanga Nega MC ngabafachi ba radio bali mu kambi awe samweyo bonna bawalana Omega 256 kati kamba buli mwenda kubakumbira ngo namba sobola kakota oyo muvubuka Reigi fe twalite like yali ayimba but twalite like tutwalangako time ye kumuwuliriza mpaka bwe wamutegeka and echo chandi badde no batoliro toyine ku nije echo chandi badde kimuyigiriza ekintu kimu nti bwe yandirabye munne kati ng'oyo omuwala Omega yandibadde naye amusupportinga nga yewe bamusupportinga kubanga goge mazima music w'abanyankole yali tasala ng'asigala mu mbalala yaabwe oloza babulira nga tetumuwa n'amatu goge mazima naye naffe abatali banyankole twatuuka netutandika omufiiringa netutandika omuwuliriza ekyo nabagambye naye essaawa zino muli mu kulwanyisa omuwala muli really mwenna ng'abanyankole mwandibadde ekikwewuunyisa abasajja 8 Rachel nina kibuuzo kyo emabegaka Rachel nkwagala nnyo lwakuba tuli wamu mu Fangoni Rachel emabegaka twabadde tulina show y'omuyimbi Alien Skin abayimbi b'e Kampala abasinga 80% bagano Owen wakali amazzi oyo muku basinsiro abajonkera show yange mudyeko talina byayo magezi byayogera agide ne mufeka account atadeko ekifaananyi kya Omega genda oli amazzi so no but abantu abo bandibadde besupport ebagamba nti yes Reigi abantu bamutegeera bamumanya music we yatuuka e Kampala katupushinge n'omulala agende kubanga Nobat bana abantu kye batamanyi nti yes bali mu kulwanyisa Omega but eno business ya Nobat ate Nobat yasobola okutegeka omuyimbi yenna ne bwaba si munyankole naye kino namwe kibayambako ng'abanyankole kitegedde kibayambako ng'abanyankole nti abantu babamanya ne bagamba Reigi yadde siri munyankole naye Reigi nsobola omuwuliriza ennyimba ze manye omuntu n'aba tali munyankole n'awuliriza oluyimba lw'olunyankole ayina engeri gy'asobola oddufiiringamu ne waba tabitegeera ebigambo so mwesupportinge nga mmwe muleme okwerwanyisa kuba kati nze ndaba nga ono naye omuwala muyimbi saa zino mwandibadde mumupositinga naye muli mu kwerumaaluma muli mu kugira omukazi bw'oba omusabye n'agaana tomulemerako abakazi bangi mu nsi eno okitegeera omwana obabamalako kinange simanyi ate mujje ebitundu by'ekyama mu music w'abannammwe kitegeera mwawule ebitundu by'ekyama mu music. It's so bad. How can she not date among us? That girl, the way she carries herself, even from some time back, before she started the career, that girl nakunda kuba international. So omuntu nanare naye carrying ngati, you know, the way she carries herself, it's the problem that people have with her. So they think they can fail her through my concert. And they can't. That girl is Omega even a chap singer n'abantu. Like when you are a fan to Omega, she's so friendly, she talks to you, you know. Konkatadi nkabadi abakweraga bakefuna b'ekitalo. Watch them. So me, I think that's the main reason. Omega mudiawa inenkabana bashatu bana bamukwanire kandi ekinde kiruhe cyota kumanya. If one guy dates you, na jenda gambero ndijo trying anyo ebyanjire.
Wachide but have that thing. Hati ya kwa kubale mwabona. Kiri kino waandika wanu waandise komenti wano nti campaign Omega otaba hechinyi chawe. And now this is Omega. Nze olaba katungi mukambabulire ebyo kulaki mbude olalero ntabuke. Ne wano minda so yawane Kampala webiri. Ba presenter ba radio fe ba promoter nze ngojeko nze swega tagatta. Nobody event chendi mukogera chiriwa. Gena maso. Okulwana kw'abayimbi oba Reggie oba Rwana ne Omega. Let it not affect the industry of Western oba fe fans abaliwo. Because for us we fans, we need to see how we are breaking through there. Like any other person coming from any other side, for us we are there to support. Oba Reggie yakwanako Omega oba Namugana. We are not all about that. Our aim is to see everyone going there from Western. Katono nnyo kamba we disclaimer ate muna ekikwewunyisa. Kunze ku mawulire genfuna go mu nkubo. Reggie ate muna etali kwaba abasaba. Obanga naye yasaba simanyi. Naye mulimu be bangambye abalala basatu. Nga si Reggie taliiko. Nga batege ekibatu omuwala n'agamba hakuna kombya. Shivani fashion nzimbuna yeye nobody tayagala chinyi. Sawa zino ndi mu business. Oba konza tena gwa bulungi netege ekibatu wadebo okumpo oba okunyima. Nenga sera kusabiriza. Ate ne bwemba nsabye oli na nyima. Sijifula mpalana. Bana. Abasajja munana mwenna. Mwali mwagala kumulya kajegere. Hakuna komba. Temwino kutegeera eno show ya Omega we flopping. It affects the whole industry of Western. Katika nkubuzi show ya Omega we nsala nenja bwola nenzira yo mukyalo naddamu okutegeka yo munyankole n'omunze. Osege. Bate shagala echo. Andi nje ndi mukugamba kankubuze na Reggie na mutegeka mu May last year. Owulira? Ankono munyankole mulala era mu May, that is after 1 year. Singa waliwo promote omulala kiriza mu banyankole. Singa baletayo munyankole omulala ng'omwaka tegunnagwa wakati singa guli wakati. Okategedde. Mumala mu amaani naye ate mwe muonona industry yaffe. Industry yaffe ey'abantu abawulira olunyankole n'aboogera olunyankole. Ensava nnyo bweti. Abaana abawala temugenda babonyaabonya olw'okuba mu basaba ne babamma. Yes. No. For me, nobody support. Mwaza beyond. Nasazaamu sho nalifunye omwana. Nga wa Northern Uganda omojoba kweta Easy ni mumanya. Mr. Easy. Easy ni manya. Nali musayinize no musayininga. Abomega we bajja no file na jizabuza bali nejimine mujjawo. Kulwaki? This is love Western. Easy we guru muchori ayimba mu muchori. Osegera kitegeeza njagaliza bewaka katate mu abewaka mwe bakacheche mwe muri kulwanyisa show yange mwe ba Amoni. Gwe Amoni gwembera na sokoto katono nnyo nzo bulumi bwe nina. Kale. Owulira obulumi bwe nina. Nga buli lwembera nina show ne wembanga sirina bulungi sente nsobola okwewola sente. Nengamba Amoni linnyo kulwaki. Bwemba ne shonga ya Memories of Good Life. Ne buza bano bajjona oba bulijjo gundi tajja nga chiko unza bano mbasulawo. Neji kozise ekyo nti bwemba nina kategeze Memories of Good Life. Wabeyo bloga we wafu wemba nayogera mu lunyankola je. Nabe wafu bagafune segera okuvimbisa okweyendeza. Konko mwojo no manyangu n'okutira yo n'okutera hati atanjira n'okugana na ba bloga abo kugira ngo bali kulanga show yanje. Ekirala bwokera ku matano gamba ntino Western wali abayimbi bani. Bali bayimbi batono nnyo. Okitegedde? Ate singa babeera bangi naye nga bali mu competition. Naffe nga ba DJ tulina we tufunira. Kubanga respect je tufune Kampala kati. Amazima ga Katonda. Respect je tufune Kampala lwa Nobody Events. Kubanga wategeka Reggie ayina ekifaananyi kye yateeka kontino naffe Western tusobola. Waliwo solidarity yaliwo. Ate ekyo benyini. Oliriza abo kye bayita sebusiru bwa nkima bali ku muti gwe nyini bali mu kutema ate olede nga bali waggulu. Osegedde ate Nobody kankubulirize newunya n'omuntu azara wa Omega kubanga
bana abamuzalawo bafuna akade bagendeko e Kampala mu mabala ge Kampala kubanga nzinga zanyazi H2O zizanya bokera kumacha n'okuba oluyimba lwa Omega mu H2O otegerera akakazi kayina amaanyi tebabimanyi abamu tebabimanyi yabakubye anthem naye okumanyanga abasajja okumanya abasajja baakyawo omuwala okimanyi tewali yakoze challenge wadde nemu ate vano kwacho Omega Omega ino byabe nagamba kana kweza Oluganda bamujangu nabo akina kweza Oluganda kanda lyo munyankole yita yaterete shogoro to munyankole nkanda lese tribalism webale nnyo anti Amon. Then there is where you hate someone for no reason naye ate nze ndine ekintu kimu kyemanyi no but kyenayiga omugisa gw'omuntu n'obwoba otya nga sigwe Katonda toyina buyinza bukuyimiriza teri muntu alina obuyinza obuyimiriza omugisa gw'omuntu kati zo bino byonna bibawombera ende Kampala bawagire Omega abaagala atayagala tetusobola mukaka okitegeera omuntu yenna ayagala Omega ajja kulinya basa agende Kampala amuwagire atayagala tajja toyinza namukaka toyinza tuka n'omwegayira okuwagira Omega naye ate kati nze bano ndaba bakola ensobi nene nnyo kubanga kati ensobi egenda firiza abayimba abalala kubanga kumacha wandikedde kumacha notegeka gundi Omega nokera kumacha notegeka T-Paul kati naffe netufunira chansi etuyisawo e Kampala kubanga kati kalusi kakaliwo ino kati kazikengubulire nze bwe nali ntegeka Regi waliwo bapromota abaliwo abali nga tebamukiririzamu kati gabola boyo omusajja wa gundi wa Comedy Store newe mala okukwatagana ne Regi n'atandika okuyingira mu business ng'omuyimbi bamuteekamu bino yanchangalanya nnyo ne Regi gola boyo naye nawalingali tasobola kuba musanyufu ng'alaba ndeese omunyankolo ow'okubiri baba balina okulwana balabe nga nze nnemererwa because show bwegaana promoter nze nsooka okuba nga nnemereddwa bw'ogenda omuyimbi omulangagana naye ate show eringa ya flopinga okategedde tulina abayimbi abakyoli tulina abayimbi abanyankole tulina abayimbi abasoga tulina abayimbi abaganda naye ekibuga Kampala ebifo nga Cricket Oval ebifo nga Africana ebifo nga Lugogo bibadde bya bayimbi bana Kampala to nzikiriza nnyo mu Bible etulaga okubeera oba okusiima abantu abalina ebintu byebakoze. Let us give honor and respect where due. Ekituufu kiri nti Nobat Events akoze kyamaanyi nnyo okuleeta artists from Mbarara to Kampala. Abayimbi abatandi badde na mukisa gutegeka event mu Kampala. Nze lwe nasooka okulaba profile ya Regi nga alanga Cricket Oval nasooka nentya neŋŋamba is this possible? How come? Oba okitegeera? But waliwo abantu abasacrificinga abantu abasaddaaka tulina okubasiima. We have to respect Nobat kubanga yasobola okucrossinga abanyankole ne bajja ki mu Kampala. Yayimusa Regi to a level nga n'abayimbi b'e Kampala batandise omutya. Kati nze kanjogere ku gospel cause gwe nsinga okutegeera. Bw'otunuulira gospel music mu Mbarara mulimu abayimbi ba Best Emily. Okitegeera Best Emily ndooza mwena mumumanyi. She's a very talented woman. Ayimba bulungi nnyo naye tategekangako event neegi wane Kampala. Waliwo ngamba mutegekera wago akampe namba esibwe kiri. Yes, nakuwa enamba ya actually na one Nobat enamba ya Best Emily nensaba Nobat akwatagane ne Susan Makula basobola okutegeka Best Emily mu Kampala. Why? Because nalaba ekyatuukawo ku Regi ndikulaba ekigenda okutuukawo ku Omega. Laneke mbadde sikuwanga report. Oyo omukyala nagenda omukubira
ng'omwami we producer abamanyi producer Bruno ye Alpha Music eyavaamu Ray G ne muleka akulwaki already omuyimbi nze gwe naleeta e Kampala ne mukolera ebyakabi bwe yaddayo eri olw'okuba yayina hidden agenda yayagala asigale nga ye mulungi omu ye wakabi yankyaya abayimbi abalala lindako Noba kyoyagala otutegeeza nti Best Emily abamuli emabega already bamutaddetaddemu ebigambo okulemesa gwe omutegeka andi wuliriza Best Emily bawe producer wa gundi emu producer oyo already nali namutuukira dda ne ku muyimbi omu kuba kampuni ye nga yansalasaladde ebikubo nga sinafuna Omega era bwe namukubira kyokka nga yebbawo omuyimbi ate yampa mulala mukanya n'oyo can you imagine gwe producer gwe manager ate gwe ate ompa omuntu namuleka era ngenda kutegeka muyimbi mulala naye nga kati nozola ekizibu ekiri mu industry kati naye nga ate yankole kati endongo egenda kusikuka etya naye nga ate yankole ekyo omuyimbi ate gwe nakolera ebyeka by'e Kampala kati olw'okuba Katonda yannyamba n'ensanga ndoze nkolagana ne Omega yali ntono osanga ne Omega naye saamutegeka mwami Noba kyokowuliza kyendagala okutegeeza ensi kino abantu balina okumanya nti mu nsi muno mulimu kye bayita competition mu nsi muno mulimu ekintu kye bayita jealousy mu nsi muno mulimu ekintu ng'omuntu ayagala eva yabeera ku top kakati okujja kwa Omega mu Kampala maybe Ray G ayinamu kiri ekigamba nti rekodi ye eya cricket over bagenda gimenya nja kuwa example nti Nobat ebivulu bingi bibadde ku cricket over naye tewali yamenyewo rekodi yaki ya Ray G kati alabira ddala nga Omega ayina hit after hit after hit yandireetawo ki obuzibu so Laneke katono nnyo point eyinza obutaba yakumenya rekodi ye naye selfishness ye mugamba bagenda kumanya nti wali abanyankola abalala abayimba ebyakabi oba basobola okuleeta abantu kati kino kya business era nze n'abawagizi abayimba njala mbasomese kano kati y'omuyimbi oli yamanyi Omega bw'amala okusayininga ku cricket over Lugogo emikolo n'embaga naye bagenda tandika kumukubira essimu tiowaayo tulina omukolo gyange oyimbe so nga luli badde yego balowoozaako yekka ekyo mwenna nkibawulira mu industry mu kitegeere andi kati abantu balina okumanya system eyo eri mu nsi nti abantu bagala tamanyi business omanyi twakola press conference ku Lwokutaano n'ate oluyimba because yamanyi dimension zaki za industry bwetambula nti kati Omega agenda kuba n'amawulire kati tute oluyimba abawagizi baffe bajja tandika ozikompeyalinga n'okupushinga era nze nsaba Omega abeere careful aziba amatu because bw'anaagenda ng'awuliriza buli kakica ng'awuliriza buli omu ng'alooza bamwagaliza ng'alooza bamwagaliza birungi agenda kwewuunya so tulina abantu abajja mu bulamu bwaffe nga beefuula abatwagala beefuula abatubuulirira kumbe baagala tusigale ku level ki y'emu era abayimbi mu industry eno mulina okimanya Laneke inze saategeka Omega kukompitinga ku Ray G nategeka muyimbi Munyankole when I was doing her selection I was tribalistic. I want to be open. After Omega I thought I would give another chance to another Munyankole. I'm a Westerner. I want to be honest. Let me tell you, that is why nange bwe nalaba Best Emily nange ne mukuleetera because manyi muleta mu mikono gambye nali sayinize easy ayimba mu Lukyoli contract nengisazaamu kati ate gwe Munyankole ate gwe oli mukulwanyisa show yange nze nsobola okusigala nga mbalaba nga mulwanyisa show yange olw'okuba omuwala mwamusaba n'abamma bano obusolo mugenda buzi namukomewa kakati mwami Nobat manyi kuliko abantu abangi abali ku paneno abandi yagadde okwogera nze kamalirize ne bino ebigambo nze nsaba Banyankole mwenna mugetinge behind Nobat events nsaba Banyankole mwenna nkiddamu mugetinge behind Nobat events tukitwale nti Nobat events ye Yesu
ow'omulembe guno akwata abayimbi n'abashiningisa mu Kampala. Laneke nga tonavaako. Kampala. Laneke nga tonavaako. Njalaziremu nkusomera lisiti y'abasajja abali mu kulwanyisa show ya Omega. Owulira abasajja ab'amaanyi ab'ebitiibwa. Naye nga bonna ekibatta Kasolo. Kibatta ki? Kasolo. Ate abasajja Kasolo ki? Abasajja 8 omuwala baali badde balwanagana naye waki badde bawalana waki. Laneke oli wa nnyo. Anti ogenze n'ogamba Kasolo nga mmanyi ogamba oba nti mbizi oba mbuzi oba kwegatta. Kuliko abasajja 8 baagala okwebaka naye. Kuliko Alex Muhangi. Uliriza Reiji. Awe Samwe n'aba managers basatu. Kuliko Josh. Kuliko Ford. Kuliko Tariq. Kuliko Amoni. Kuliko Amin. Kuliko Kacheche Manya. Abasajja 8. Nemwe era temulaba nti nga bafaaki ba radio bali mu kambi awe Samweyo bonna bawalana Omega 256 kati kambabulire mwenda kuba kumukira ko namba sobola kakota